Jebuvuddeko poliisi yasama nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eky'okutandika okubunyisa kamera enkeesi mu bitundu ebitali bimu naddala mu Kampala ne Wakiso okusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Wabula wabaddewo ne bannansi abaagala okugula kamera zino baziteeke mu maka gaabwe kyokka nga bagamba nti ensimbi ziri waggulu. Kino boolyawo kyekyatanudde omubaka wa Kasambya Mbwateeka Magafa okwanja ekiteeso kino mu Paalamenti olunaku lw'eggulo okuggya omusolo ku kamera enkesi kisobose bannayuganda balina obusobozi okuzegulira. Honorable Speaker, honorable members, when you go to the open market and you ask the reasons to why they are very expensive that we can hardly afford, the sellers will tell you that the taxes are very high on these cameras. Ekiteeso ky'omubaka Mbwateeka kyasembeddwa ababaka banne. But to show that government cares and is looking for ways to ensure that members take care of their security, those who can afford. But in the interest of national, security and dealing with issues that ultimately impact on the people that pay the highest taxes, I think it is a logical solution and also motion. Minisita omubeezi w'ebyensimbi David Bahati kw'ossa ne Nampala wa Gavumenti Ruth Nankabirwa be bamu ku baasemba ekiteeso kino. This is an idea that will help this fight crime in the country and also guarantee the security. Sigwa mulundi ogusoose nti tujjako emisolo ku bintu ebimu ebyetaagisa. Muhammad Kasirye nga mutunzi ate nga mukugu mu kuwanikayo CCTV kamera ku bizimbe amawulire g'okusala omusolo ku kamera enkesi agamba nti gakusobozesa bannayuganda bangi okuzeetuusako ku nsimbi ensaamusaamu. Ndowooza nti nno balaba basaza omusolo kamera ebadde ku mitwalo 7 seeti gye njogerako ebadde ku mitwalo 7 ejja kukkira ddala paka ku mitwalo nga roughly mitwalo nga 5 oba emitwalo nga roughly 5. Kasirye wadde ekiteeso kino alina okutya nti bannayuganda bangi tebannaba kutegeera mugaso gwa zikamera zino nga basaanye okusomesebwa. Lino eggwanga likyali wansi nnyo ddala ku ngeri abantu gye bategeeramu kamera bazirabanga zakwata ababbi bokka naye ng'ate zikwatira ziyambira ddala ebintu bingi okusingako ku kwata ababbi. Kati ekisigalidde kyekiteeso kino okwanjula mu lukiiko lwa baminisita bakikuwaganyeko ebirowoozo olwo basalwe ekyenkomeredde. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Akawungezi.